Mulamu nate tukyali butwala kibona mmere ku nsonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Tugendagenda nate ebyevumbuddwa. Omulirwano guno kintu kyankizo nnyo naye omulirwano guyinza okufuukira akayinja mu ngatto. Yusufu musajja mukulu ono Yusufu Kamyuka ayina ebizibu bye yagwako naddala ku nsonga z'omulirwano. Kyali kitya? Katubirabe. Enjogera egamba nti omuliraano gwokya bbiri nga mwagalana ekola mu baliraanwa abamu ate mu balala bawulira biwulire. Bwateteberezaamu butyawo Yusufu Kamyuka bwaguzaamu omuliraanwa we Emmanuel Byakatonda ennyumba ate n'amala amwefuulira kyokka nga baasigala nga baliraanwa. Twasazeewo okubalaga emboozi eno musobole okumanya nti abafere, ababbi n'abakuusa ebiseera ebisinga tuwangaala nabo era nga tonnaba kutanula kugula kintu kya muliraanwawo sooka weetegereze si kulwa nga musigala muli kabwanango. Wiiki ewedde Byakatonda yatulambikira butya bwe yagulamu ennyumba ku muliraanwawe Kamyuka. Kyokka muwulire na kino, okimanyi nti Byakatonda bw'amala okugula ennyumba eno ate n'agiguza muliraanwawe omulala Ivan Ssemaganda nga kati wansatule bali mu kattu. Semmanda byebibyo byali bitya? Wabeera buloko omu nankubira essimu naŋŋamba owaayi nti neiba waatunda ne mugamba nti emabega yali atunda ne mugamba kuba twali tukwatagana ne mugamba omanyi nti ennyumba waali soose n'owalikawana wantu waali wabye wantu waffe eno kati abudde buno watandise okkula wandisoose n'owalika n'olaba nga ovali walingamuku kasente mu sente ezo ne mugamba naye bw'aba atunda ng'ayisemu mmwe nze ndi interested okuba nti nkola ki ngulawo nti nga nyinyonyodde sente ze beetaaga kati bwanyinyonyola kwe kkubira Byakatonda ono kuba ye tuludde nga tukwatagana nnyo ne mugamba baŋŋambye gundi atunda naye taguza banneiba. Owulira bulungi ebigambo bya Ivan Ssemanda. Kamyuka atunda naye ng'alinga akitegeddeko nti taguza baliraanwa ye baayise banneiba. Otyo mbadde njagala ogenda omulabe ombuulire sente zakola ki zatunda nanga sente nazitegedde atunda $2.25 ne mugamba oyina sente oteekeyo nze nkuwe sente ko Byakatonda nanga nina wensuubira sente nkya tinaye nsobola okuweza wakati wa $1,19,200 ko nze nti ne mugazi ziteekeyo tugenda funa kagulimenti ketukola mu nnaku 3 tugenda kuwa sente ne mbuulira sente zoyagalamu. Byakatonda nangamba njagala okunyongeramu amagoba ga $3,000,000. Ku banneiba bombi ngamba Byakatonda ne Ssemanda mpaawo n'omu yamanya kyali mabega wa Kamyuka kutunda makaage ku sente butono bwe butyo. Kyokka laba bombi bwe bavulubana okugula ekifo kino ku sipiidi eyayiriiri. Ogamba muteesa ne Byaka agule naawe omale omugule era nga mwongeddemu obukadde 3 bweddu. Nnyingi nangamba nti bwe ziba si $3,000,000 kuba oyinza n'obutagula omulimu sigugula kuba sente zange ezo zazisaamu. Koze ne mugamba nina wensuubira sente naye nze suubira kujjanja naye awantu wawo njagala kubanda basobola okunkolera gye bujja. Ko Byakatonda kwe kuddamu n'agamba nti nze ngenda genda nsasuleewo nga bw'ogambye netongiwayo kuba sente ze nina bye njagala zikole ki zikole. Byakatonda n'atuuka enkeera n'ajja okugula ennyumba. Kati bw'aba agula ennyumba waliwo bulooka baali banjinja awo. Kati waliwo bulooka omu eyali baali bamuyita Haji ne bamugobawo eyankubira essimu ne bamugoba waliwo n'aja omulala ne bamugobawo. Bwe bagoba abasajja abo kwe kuddira n'embuuza Haji nti ewaayo omulimu gwe tugula tegubaamu tutawaanya. Ky'oba omanya ggwe wenna alaba ebivumbuddwa Kamyuka Byakatonda ne Ssemanda buli omu ennyumba ye etunudde mu ya munne era tewali lunaku luyitawo nga tebeerabyeko. Naye oba Kamyuka atunuulira atya banneiba be bonna bano beyasalawo okufera? Ssemanda osooka owulira enkenyera. Lwaki tayagalawo bantu ono ng'ate ne bana abantu bandibadde nga bajulizi nangamba ate nga ataakutawaanya tetolina ndagaano yeero si temuyina kino nagamba awo tegusobola batawaanya ngamba kandike gundi byakakole ki agule omulimu era nange neiba
bwe yalaba nkyamawo nga neiba yasituka mu katebe ne mayandi tali mukkakkamu baneiba kukola ki kubeera waawo ne ngamba kantambule nzije nenzikirira nenzira ewange neninda bano ne bamaliriza omulimu bwe bamaliriza omulimu nenziramu okutuula nentesa noono kati nali muwadde 3 days okuba nti muwa ssente enkeera walo nenfuna ki ssente nemukubira nemugamba byaka nti nina ssente nti oyinako ssente mmeka nemugamba omanyi nti ngenda kubanga nkuwaako zaali miliyoni mmeka nemuwaako miliyoni 22 byaka aguze ennyumba y'akamyuka oluvannyuma Ssemanda avaayo naye amugula muwaaka 22 nemugamba lwaki otomukiriyalinga nangamba ebbanga terinatuuka kuba kwetuminkiriza kubanga ne wano twakola gentleman agreement bwe musasula amanga ayina omugobamu nemugamba tomuyisa bubi neiba bw'aba yakusabayo okakabanga muwe obudde akole ki abeeremu ngenda okuddamu okuwulira essimu yo omwami nga nkubira essimu nga ngamba nti bankubidde essimu enansana waliwo keesi gye batwetaaza nti kate keesi ki nti omwami gundi omwami Kamyuka Yusufu yatuwawaabidde nti kiki nti ero si yamubbako ssente nti twali twamugula miliyoni 8 bwe baŋŋambye nti naye zonna baazimubbako abeero si yazeerabira ku kikulubalaza ompulira bulungi nemugamba nti twala obudde ogende nansana olabe poliisi kikyekola ki kyegamba kuba twakola ki twagula omulimu gufuuse omulimu jjukira nti byaka bwe yasasula tyamalayo era yalina okuddayo ewa Kamyuka amumaleyo eyo jjukira balansi baamumugobya yatuukayo nga Kamyuka addukidde ku poliisi na LC ng'ebintu abikyusizza kiki kye bazzaako bwe tunaatandikira bya Robert Mutebi ne Yasin Chikoyo Salt TV Omunyo.